Ekikata kino oba tukiyita ekitengu kyolaba kisibiddwa kaguwa akakikwata okuleebeeta kye kyataasanga entamu z'abajjajjaffe obutabotoka oba okwatika olw'obugonvu bwakyo nga buno bwassibwangamu nga bakiruka. Ekikata kino bw'okyogerako kyatuka kye kimu n'ekikata kya lumonde wabula nga mu ndabika yaabyo tebirina kakwate yadde. Kino baakikoppa okuva mu nkola gye baakolangamu enkata gye beeyambisanga okwetikka ensuwa z'amazzi. Baatandiikiriza mpola okusala essanja kw'ossa n'ebyayi era baabisalanga mu budde bwa ku makya nga Ssuulwe tannaggwako ku nsiko olwo lwe byalinga bigonda okuwetebwa. Olusimbudde emboozi ne Kootirida Nalunkuuma gwe tusanze ku kyalo Nakaziba mu tawuni kanso y'e Bukomero eri mu ssaza Ssingo. Tumubuuzizza lwaki baagunjaawo enkola y'okukozesa ekikata mu ffumbiro kyokka mu kukyanukula ne bazadde banne n'abanenyezaamu. Ekikata ekyo kyatangiranga entamu obutabotoka. Seppiki edda twafumbiranga mu ntamu ŋŋanda. Entamu eŋŋanda ereme kubotoka kwatika. Kubanga wagisaanikiranga ku ttaka ejjeere ng'esobola okwatika. Naye bw'ateekangako ekikata ku ntamu eŋŋanda bajjajjaffe gye baakozesanga nga tesobola kwatika. Lwakuba kati ebiseera bino abaana baffe abazadde babagayaliridde nnyo obbalaga ebintu eby'obuwangwa n'ennono. Kubanga nazzi kuno ng'omwana yenna ayitibwa omwana ow'obuwala ayiga ebintu by'omu ffumbiro. N'amanya ekintu ky'omu ffumbiro. Bwe yavanga mu ffumbiro n'amanyanga eky'omu ddiiro. Bwe yamanga eky'omu ddiiro n'amanya eky'omu kisenge. Kyokka byeyambisa okuzinga ekikata kino nabyo bimuli ku ngalo. Osala essanja n'ebyayi. Otandika okuzinga ekikata, n'osooka okisiba bulungi, n'omala n'okiruka bulungi bw'oyagala fashion, fatu gy'oyagala, nga bwe kikunyumira. Era gy'okola. Birimu ne fashion. Fashion nyinza okisiba waggulu wano, oba n'ezza munda bwenti nayo n'ensibayo, n'enkola bulungi nnyo ekikata. Akasinze okunti emulemmeeme n'ensaasirako ne basajja bannange Nalunkuuma kwe kutegeezanga ekikata kino bwe kitakoma kutuuzibwako ntamu ya mmere yokka wabula kirungibwamu n'omuddo ogutali gumu, olwo omusajja n'ataddamu kulaba nkana. Kati nedda bajjajjaffe edda baayogeranga ne bagamba nti ekikata ekyo bw'okizinga bwe bufumbo okunywera obumu. Abamu nno ssebo baatengangamu n'eddagala. Ekiki? Mu kikata kubanga omwami kyatuuzanga omwami mu maka. Kaali kakodyo. Nga bw'azinga ekikata kiranga kikata kyereere nga mubamu ki? Ku ddagala. N'ateekamu akawulira, n'ateekamu omussa. Byonna nga olumba. Buli ajja entamu ku kyota agiteeka ku ki? Ku kikata. Ako si kawulira. Ogwo si mussa. Mwami wadde mukambwe ennyo ng'alina okukka. Mu bufunze baalinga batetenkanya mu nsonga eyo. Ey'obufumbo. Kyakolanga emigaso ebiri. Ku bufumbo n'obutaayatika ntamu. Ono yeewuunya abaana ab'obuwala ab'omulembe guno okubanga kati mu kifo ky'okunyiga emmere ng'eri ku kikata ate basotta nsotte wonna we basanze. Ennaku zino abaana bafumbira mu buveera. Tebasobola na kusiba mmere, tebasobola kunyiga basotta nsotte, ng'ate omulembe guli emmere ensotte nga tewooma. Naye akaveera tewooma era bagamba erimu eddagala. Naye singa tuzza obuwangwa waffe obw'ennono ne tubuza obujja nkakasa abaana baffe ne bayiga ebintu ebyo kijja tunyumira. Kyokka mbu ekikata kino kya ttunzi singa kibeera kirukiddwa bulungi oluusi ne mu myoleso ng'egyo kitwalibwa era abantu ne bakikungiriza. Sebo bwe twakyazanna Abagereka mu Kyankwanzi disitulikiti omwaka guno ekikata bakigulanga ssente empitirivu. Ng'abamu ekikata tebakimanyi. Abaana bagendanga okulaba tebamanyi kikata. Tebamanyi lubobbo. Era olubobbo baalutunda. Era abantu baalugula okugenda okulaga abaana baabwe. Kyokka mbu bw'atandika okukizinga luba lutemya lwa liiso ng'akiggyeeko engalo nga batandika kunyigirako mmere. Bwe mba nkedde ssaawa 12 nze ndaba ssaawa 3 mba nkimaze. Tekirina nnyo nti lugendo lw'amaanyi nnyo. Oyinza okumala okuluka ekikata n'ogenda n'okulima n'olima.
Agamba nti ekikata okukolebwa tekirinaamu bukugu bwonna okuggyako ekirungo ky'omuddo oguteekebwamu ate nga si buli kikata. Kujja kali akakodyo kokka ke njogeddeko temuli bukugu nnyo. Kati musobola okuteekamu akakodyo kali oba n'okola kino kyokka nga kiri bw'oba oyagadde okateekamu naye ng'ebisinga byonna oteekamu. Tebaayo nakweraliikirira nti oba oliawo omwami ayinza okugamba nti kansumulule ekikata kino. Ate asumulula ki atafumba mu kiyungu yamanyi kikata kigenda kwontamu. Nalunkuuma atubuulidde ebifo eby'enkizo we bakozeseza ekikata. Ebifo bibiri, effumbiro ne mu nju awagenda ensuwa mu nsonda. Ensuwa eyo ebeera ku kikata. Nga nayo mugirunze. Nga nakyo kyokka ekitagaza abaana ab'obuwala ne babuna amalya kwe kuziimuulanga abantu abakulu ne batababuulira mugaso gwa kikata mu bufumbo gye balaga. Ndoza singa tutereeza amaka. Naye tasobola kwebuuza omwana omuwala akuyitako ali bwereere tayinza kugamba ko bannange ono omuntu mukulu ansukkulumye bw'omugamba mwana mwange jangu olabe ng'agamba akaddiire muli. Akulangira bukadde. So gwe olina ensonga egenda omutuuza mu bufumbo. Newankubadde ekikata kino kya mugaso nnyo mu maka naye ate kirina kukoma mu ffumbiro. Tawe oba otute naawe kasasiro. Kibeera ekiri kyakolebwa nga kya mu ffumbiro. Kyakolebwa nga kya mu kiyungu nga bw'olaba amasiga tegava mu ku kyoto. Akkaatiriza nti ekikata kino kyabanga kya nkizo nnyo ng'omwana omuwala agenda mu ddya okugenda nakyo. Gw'osuubidde abasibirira abawala bamala babiraga byonna. Olaba ebintu babiseetize babigize bapaakinze bulungi. Byeri ku buko ebibbo, emikeeka, ebikopo masowaani n'ekikata bwe kigendera muno tekirina buzibu. Muwala wo n'atuuka eri n'akijjayo n'atwala mu ffumbiro. Bufumbo ne butandika. Ne butandika. Gw'ogamba mama mukagundi yaguma. Atanoba nako musajja gwajoga n'atanoba. Naye n'ogundi mu mulaba oyo. Mukube nabeera mukamwe naye wakamunanga abamugonvu. Temubiwulire. Maanyi ga kikata. Nalunkuuma bw'atandika okunyumiza eby'ekikata kale tayagala kulekeraawo era tulabye ng'ebyenkiza bitugambye kwe kumusaba tugende tusale essanja n'ebyayi ebyetaagisa mu kukikola bye yatugambye olwo n'asala nga bw'atukwasa. Kyasookerako ng'afunye essanja kwe kukola bo kye bayita akagoma kyokka nga kano kabeera kasanja na byayi. Ng'akagoma akamalirizza atandika okuweta essanja lino afunemu ekyetoolodde era nga bw'anyweza n'ebyayi. Obugumu bw'ekikata obukakasiza ku mikono gy'oyo asiba. Obutakulwisa ng'akaseera kagenze keetooloola ekikata kyaffe twatandise okukiraba nga kisikiriza okulabako olw'obuwaayiro n'obuyungiro bw'ebyayi bw'asibye ku mugguukiriro gwakyo obukiwa endabika esikiriza. Nga tukakasizza nti akimaliriza bulungi tetwagadde kumuviirako awo nga tatubuulidde linnya lyakyo wabula lyatugambye naawe nsaba olyewulirire. Ekikata bakiyita mwami nkuuma nange nkukuumi kubanga ekikata kino kibayita muzzanganda ekinyweza obufumbo abasinga tebakimanyi. Abasinga bamanyi okusaanikira ku ttaka bwoti n'ofumba emmere omwami n'alya tiwe buganzi. Naye kino ekikata kirimu ebintu bingi kakati nga bwekisibye bwe nti oyinza okumanya akalimunda. Abaalugera nti gye bazireegera si gye zivugira gwe wamma okukakasa by'abadde ayogera nga twessa mu nnantaggwa bweyuniro ntegeeza kkubo ligenda mu ffumbiro era ng'asitula mmere ku masiga ng'awummuza ku kikata kyaffe ky'akoze nga tulaba. Yowaaye eby'ekikata ebyandeese okunyumiza ndabika ng'abimalirizza kuba ke baggyeeko omugondoli. Ekiddako kimanyi nti kuba kuwunya kugwa ddyo anti embuto we tutuuse zaatuzze dda mu mannyo. Nze Ronald Ssenvuma. Kivaako mulundi.